kale katuduke speed ya iri nnyo producer ngambye tukiduke budusi because the right time okay tugende kusulirako tugende kusulira mwana muwala amanyidwa nga Chosen Beck no munange wetwogerera nakazadde weggwanga nga kati tukambe abana tumanyi omu gwe yakazaala naye waliwo oli gwebagamba gwe yazaalira mu kyalo e Masaka nga ono yamuzaala mu mukubi wa bifaananyi era nga yali bbaawe ayale mu kubifaananyi ku kyalo side zaawe Masaka era nga munange omwana tetumulabangako naye Chosen Beck yavayo n'amwegana n'agamba ye talina mwana naye nga nze we nakyalako e Masaka eyo obujulizi bwe nabulaga Chosen Beck alinayo ki omwana anyway kawo katuveewo naye nga Chosen Beck yavayo n'azaala omwana emabegaawo nga Juliana akamala okuzaala era nga ebifaananyi bye twalabako era nga emubiraba bye by'omukulu amanyiddwa nga Amiri, one of the top bloggers bwe tulina mu ggwanga ng'ona bloginga nnyo ku mukutu gwa Facebook nga kwasinga okuba nga akolera amawulire g'abaserebu era nga yabadde nga manager we of recent nga alina ne omukulu omulala gwe bamanaginga omuyimbi ono babiri ng'ono omukulu naye akolera wali side zewa Kiseka omutunzi wa spare. So Chosen Beck yazaalidde mu ddwaliro erimu mu Kampala lyesigenda kwogera amanya because mujja kuba mutandika ogamba yazaalidde mu ddwaliro bbi nnyo abalala yazaalidde mu ddwaliro ddungi nnyo but even not putting that aside amawulire agaliwo galaga muno Amiri okugezaako okulabirira Chosen Beck baavuddeyo ne batunda ennyumba ya maama ya Chosen Beck gyali azimbira maama we ow'e Masaka. Jukira Chosen Beck alina maama we ne taata we bakyali balamu. Taata we mubuulizi wa njiri of which wavaayo mukyala gwe njagala okwebaza mu ggwanga lya UK we nakola story eyo n'avaayo n'amugulira kaboda n'amugulira n'omuzindaalo kwabuulirira enjiri. Wabula maama we naye alina edduuka katunda ka merchandise shop katunda naye Chosen Beck kasente katono kadde akuŋŋaanyiza ku bizu byadde alina mu music industry okuva yava eri mu Nick Promotions n'ava ewa Victor Kamenyo n'ajja n'agenda ewa David Lutalo ne wa David Lutalo n'avaayo mu mulugube gwa ssente naye kasente katono kadde akuŋŋaanyizaawo akatonotono kalaga nti no abadde atandise ozimbira maama we ennyumba naye amawulire ge n'akafuna ogalaga muno ennyumba eno yatundiddwa naye nayogeddeko ne Chosen Beck ku simu yavuddeyo n'ankakasa n'aŋŋamba munange Smith gwe at least ondabye nga nkola mu industry eno waliwo ku kivulu kyange ekyasooka wali ku Tavanwood Kabuuso ojjukira bulungi nnyo nga baintroducinga muki mu industry nga nina akayimba almost akayimba kamu kokka byabangi nga kokka ke nina neze nenkubaawo maama yankuza uyo obuyimba bungi nnyo Telemundo naye munange banjogerera n'ekituufu kiri nti nno sinnaba kubanga ntunda ku nnyumba yagende mu kuzimbira maama akayimba kakyaliyo naye abantu bandivuddeyo just ne bansupportinga ne babeera nga nkola ki nga nzimba ennyumba eno nengimaliriza okusinga okunjogerera ne ngamba omukulu ate ne mbuuza omukulu Amiri lwaki baboogerera nnyo nagamba nti munnange bandaba ndayika siina kasente naye Smith nze ndi mulimi nina enkoko nina embuzi ze ndi mu kulima n'olw'ensonga eyo abantu balekerawo okutwogerera muno twatunze ennyumba eno tetunagitundako era twagala okukubiriza abantu bonna adde bagamba munno baagala otuyamba bajje batuyambe mu ngeri y'okuzimba ennyumba eno than okutwogerera mu na nnyumba twagitunze ennyumba wenjogerera tennatuuka ku wall plate ekyali ku level y'amadinisa bakagitandika ku level y'amadinisa wekyakomye because Chosen Beck yazaala ate tanaba kubanga akola ki ng'avaayo genda kuddamu kuba nnyimba ze nga bukuyimba ate evulubadde tebanaba kubanga bakola ki babigulawo so n'olw'ensonga eyo Amiri agezaako noonya akasente alabirire family that is Chosen Beck n'omwana ng'ebifaananyi w'obiraba ate abantu bamwogera yagambye abo munnange baheeta beeri gye twava era baagala kulaba nga bakola ki nga bansula so n'olw'ensonga eyo Smith vaayo gamba abantu ekituufu amazima gali nti nno ennyumba eno tetunakola ki tetunagitundako era buli muntu aliyo ng'alowoozamu supportinga Chosen Beck ku nnyumba eno okulaba nti agimaliza gyali muzimbira maama we just inbox minja kuba nkubuulira engeri y'omutuukako oba engeri y'osindikamu obubaka oba obuyambi obwo asobola okuba nga abufuna ate ennyumba ebeere ng'eggwa asobola okuba nga naye munnange maama we abeera musanyufu so bwe kito bwe kiri naye nga Chosen Beck man congratulations once again I want to congratulate you eri kulika ddala bweza bwa mukasa we bale kuzaala mwana we bale kuzaalira ggwanga we bale buteeraga kubanga emyaka gidduka bashiba bakaaba gwa at least wazaddeyo muki omwana Spice Dan oli kuki Irene Ntalo oli kuki nimuyimbi kyawulala Vinka muli kuki Chosen Beck yakubawodde ezzadde muli kuki anyways kamukomyawo then tubeere nga tugenda maaso